Okay, ambaniriza ku Tristalk YouTube channel. Mwebale kuba nti ate musubscribinga bannange love njagala nnyo era mbeebaza nnyo mugende maaso n'okuba nti ate musubscribinga musobole okufuna amawulire amalungi. Mwana muwala Kiraga Shumba kwegamba laavu ye ne Rickman Manricky ayongedde okuba nti ate egendamu ebisoko bingi. Bintu bingi bye twali tetulaba Rick gundi Kiraga Shumba ng'agenda mu maaso n'okuba nti abikola ne God's Plan, naye ebintu bingi ate byakoze ne Rickman, so afuna n'akadde n'amuliisaako. Okitegeera bintu bingi bye yali takola na God's Plan, naye ate ye ne Rickman weewaawo ebintu bigenda mu maaso n'okuba nti ate bitambula bulungi. So mwana muwala Kiraga Shumba tumwagaliza birungi byereere okuba nti ate ali musanyufu ku sayidi ye, musanyufu eri laavu ye empya. Oluvannyuma lw'okwawukana ne God's Plan ebintu bitambula bulungi kakati. Afuna n'akadde n'aliisa ku muntu gw'ayagala, ekintu ate ekirungi mu bulamu bwe. Kiraga Shumba congratulations. Yes, ate mawulire amalala Eddie Kenzo, olunaku olwaleero Eddie Kenzo asinkanye Pia Pounds. Jjukira Eddie Kenzo akaseera kabadde kayise nga tebasisinkana ne Pia Pounds. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna ebyatuukawo nga Pia Pounds agamba nti Eddie Kenzo yamugoba mu kibiina kya Big Talent. Jjukira Eddie Kenzo ye talent search wa Pia Pounds, ye musajja eyamulaga eri abantu. Eddie Kenzo yaleeta Pia Pounds n'amwanjula eri abantu. Waliwo omuvubuka amanyiddwa nga MC Africa abadde yeegomba nnyo Pia Pounds era nga ayaayana okuba nti amulabako. Olunaku olwaleero Pia Pounds yasisinkanye omwami oyo era ne bamiitinga wali ku studio za Pia Pounds. Eddie Kenzo we yalabye posti za Pia Pounds yakomentinze era olunaku olwaleero naye yeesitudde n'agenda n'asinkana omuvubuka oyo MC America ne Pia Pounds bombiriri n'abalaba era abadde basanyufu nga bw'obalaba awo. Essanyu libadde lingi nnyo, essanyu libadde ly'amaanyi nnyo, kwegamba bafunye akaseera akalungi. Eddie Kenzo abadde musanyufu okuba nti ate azzeemu okusisinkana Pia Pounds, ate era abadde musanyufu n'okusisinkana faani. Pia Pounds ekintu ky'akoze Eddie Kenzo akyagadde nti Eddie Kenzo yasiimye Pia Pounds okuba nti ate yatuukiriza ekirooto ky'omwami oyo okuba nti ate alaba ku serebu we gw'asinga okuba nti ate yeegomba. Eddie Kenzo mu kusanyukira ekirowoozo ekyo ate naye yeesitudde bukwaku n'agenda ku studio za Pia Pounds n'abeegattako ne bafuna akaseera akalungi wamu n'omwami oyo. Eddie Kenzo musajja wa kisa. Eddie Kenzo musajja kwegamba bintu bingi byakoledde abantu naye nga ge gamu agatuuse olunaku olwaleero. So Eddie Kenzo weebale naye mugende maaso n'okuba nti ate musubscribinga, mweraba.